yasuuse amina kirungi wadde tunakitegeera mbadde sinakitegeera mbadde bize kayongo yasuuse naakola ekiraamu namba ekirungi bakikoze wendi musajja wange nja kumugamba tolinnya ku maiti ye kayongo ekyo tukireke tukireke nakinyonyodde dda nda abantu message bagitegedde si nkulu nnyo si kikulu nnyo wono mbadde sinakifuna nina okukisigaza nange mu likodingi zange nagambye abantu leero ku makya nti nze omulimu gwenkola ogw'obwogezi bw'ekibiina kya National Unity Platform gwina kye bayita terms of reference. Ekisooka is to inform the public about the ongoing zone of the National Unity Platform. Nga bwe nze ne mbagamba nti tulina intelligence nti waliwo fayiro etambuzibwa ng'eyagala okukwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okay? Fayiro eyo bwe maze okugikugamba era ne nkunnyonnyola nti eyo that is to inform. Okay? Si mawulire malungi naye nga gambye abaki abantu kubanga bwe buvunaanyizibwa bwa department eyankwasibwa era nenga nti ebisowaani bigiraba. Okay? Kakati mulimu guze eri poliisi y'okwegaana oba okukkiriza. Okay? Ekyokubiri, it is to propel okwongerayo obubaka bw'ekibiina. To attack for the kugamba okwongerayo obubaka bw'ekibiina. Attack kategeeza kulumba. Kulw'ekibiina okulumba kulw'ekibiina kuba tulina ekikopo kye twagala tulina mission gye tuliko ey'okumaamulako nakyemalira. Naye ate it is to also to defend and protect ekibiina, the position and the image of the party. Kakati bw'obanga wazanyako omupiira eyo gwe bayita sweeper. Sweeper y'omulimu gwe gwakukuba nti ajjawo buli kiyinza okuleeta obuzibu mu ggoolo ye. So bwe babaayo omupiira ogukubiddwa ng'oli akubye omupiira nga gugenda kututeeba, buvunaanyizibwa bwange okugukiryalinga awe. So mu kukiryalinga situnuulira ani agukubyeyo, situnuulira kubanga wali ogoloza akyeteeba kyogamba ogireka n'enywa. Kati nze mu my execution of duty oluusi emirimu gyange gireeta ebibuuzo bingi naye n'okumpuliriza obulungi. Ndi muntu amanyi okusengeka ebigambo byange. Omuntu bw'aba mpuliriza bulungi nina ebigambo bye sisobola kwogera kuba ate ndi mukuze bulungi, ndi mutendeke bulungi, nina liability ku lulimi lwe mba nkozeseza eri abantu. Waliwo okwagala okusiga ekifaananyi ekya Waiswa abantu gwe balina mu birowoozo byabwe naye ndowooza balina okubeera above that. I'm smarter than that. Ensonga sirowooza nti nkulu nnyo nti tulina n'okugibeerako ne tugifiirako. Waliwo ensonga nnyingi nnyo ezigenda maaso mu ggwanga Uganda ze tulina okusimbako essira. Pulezidenti atya bwagenda okutambula, butya bannayuganda bwe tulina obakumaakuma okulaba nti twenunula. Tetusobola kuba diverted by a few issues eziba zireeteddwa abantu. Ate kankubuulire mwanattu ku mwami Kayongo, nze ng'aludde mu byobufuzi nina ensonga nnyingi ze mba mmanyi. Gwe wampulirako nga nkedde ku makya ne njogera ku mukadde wange Katolubwama ebbanga lyonna. Wankeerako ku makya n'owulira nga njogedde ku omugenzi Chuli ebbanga lyonna. Naye tulina abantu be tumanyi abeefuula nti balina okukozesa abantu abalala, ffe abo be tuvaayo ne tugambako. Era ye yeemanyi, nze situnuulira bantu bano balala, ntunuulira nnyo oli abadde akozesa abantu baffe. Era nga bwe yakozesa bali abalala, n'abalala bw'asobola obbakozesa. Kakati nze siyinza kutunuulira baakozesa, ntunuulira oli akozesa abantu baffe naddala mu kubakozesa ensobi. Kweno radio okimanyi bulungi nnyo nti bw'ozannya obutambi obusukka bwe mba mbaddeko emirundi 100 n'ozannya obutambi 100 ojja kusanga nga nze navangayo ne njogerera abakulembeze abatali banjawulo obutambi obusukka 8. Kakati siyinza kubeera ku minzaani yakungezesereza ku ekyo. Ffe
tusomesa bulamu tetusomesa kufa tusomesa tuli bantu we carry the message of peace, the message of love, the message of hope. Tetuyinza kuba ate nga tuli the custodians of death. Era ffe tugoba omuzimu gw'okufa. Tugoba omuzimu gw'okufa, tugoba omuzimu ogw'obutaba na ssuubi, tugoba tuleeta essuubi ery'obuwangaazi kubanga ye Uganda empya newankubadde ng'abantu abamu banafuyiziddwa nnyo ne bakwatibwa on ransom and blackmail mu kutya mu kufa. Njagala tubabuulire nti there is hope and Uganda will go forward. Ebwo bwe buvunaanyizibwa bwe twewa. So njagala kino mukirabire mu kubeera nti abantu abafa abamu batekebwa mu kutiisibwa system regime ne bateeka ku mbeera erowoozesa nti ngenda kufa, ne kuteeka ku mbeera erowoozesa nti essuubi limpedde mu Uganda tegenda kukyuka, bansibye emyaka gino gyonna, essuubi lyonna lye mbadde nnina akazannyo n'akabadde kajjajja kabadde ka buwangaazi kukumalamu bannayuganda ssuubi. Kyagulanyi baamugula katate gwe baagula olwaleero bamuvunaana emisango nga 100 ate owaabwe owaabwe kati bamuvunaana emisango ng'emeka bakuvayo naga nti n'okumutta baagala kola ki kumutta naye nga luli bwe yajja n'abagamba nti Kyagulanyi alina 24 hour surveillance by the state. Okay, 24 hour kyova olaba ye wanjawulo omwewuunya ddi lwafuna obudde n'akola bino ebibanyigiriza nga tebamanyi kubanga bamuteekako kamera esukka $5,000,000 waliyoko ewuwe togimanyi etali emu ezitali bbiri mu circumference mu radiasi yaawo wabeera ku kyalo Emagere abasirikale abaagulawo n'okwerevetinga police post eyaliwo okulaba nti bamuteekako obwambega n'obulala. Waliwo abaami bamuwumuza bakeerawo ku ssaawa 12 ez'okubuli ku makya ne baddirira ababa basuzeewo naye era n'afuna obudde obubateeka ku kisenge. So waliwo ensonga enkulu eziriwo ze tutayinza ffe leero kubuusa maaso naye nga ye nakyemalira akuteeka mu isolation, akuteeka mu box ate n'amala n'akusindikira emmandwa ye. Emmandwa ye nejjayo neekugamba nti osobola okunkogojja wano n'enkuyisaawo. Kakati ffe ng'abalina experience okukuba emmandwa n'omukongozi tumanya. Omufunye bulungi. Salamu alaikum Kayo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, bagiyita Pal FM 107.9 kati ndowooza babadde bateeseteese kataasa k'enfuufu bakayiwe. Waiswa gambye waliwo abaagala okumuwanda ebigambo mu kamwa. Kozeseza kituufu somesa love tosomesa bukyayi ate n'obukyayi sinza busomesa ku battiimu yange. Waliwo kaliko gambe nti mu ttiimu yo mulimu abaagala okukozesebwa. Era ati Kagabo tuli naye nali naye wano tuli naye n'agamba wa NUP tuli naye ebyogamba birala tubalabira ku bikolwa. Tetumala budde ku non issues ebitalina makulu. Kugambye ffe tugoba omuzimu gw'okufa mu NUP kubanga tu projectinga love, peace and coexistence. Okay, bagiyita Pal FM. Njagala kuwa ku masimu naye nga sina kuwa masimu. Kiki kye wasubwa mu phase 1 ng'oli Bulaaya? Byonna nabisubwa n'okujambi bannyonnyole kati sinabinnyonnyola twabinnyonnyodde tunafuna budde bwabyo ndowooza tunatandikirako eddakiika 3 agajja wiiki ejja inshallah Mungu bw'anaaba atukkiriza. Nasubwa nnyo n'okubeera ku pulogulaamu eno yanaamwatulira abantu batuwuliriza mwami Kayongo era abantu bangi bampanga obubaka nti mwami oyo mutulabire ne mbagamba naye lujja kuba lukya nga tuli wamu naye tuzze tubalabeko. So abantu bakuwuliriza, abantu bakwagala nnyo era bakutumira bya nsusso. Yonna gye nayita at least sassing mu ku bantu buli 9 ku buli 10 abantu benasinkana banyumyako ku pulogulaamu eno okubanga yemu ku gye bawuliriza. Bannaye Kayongo obubaka mbutuusizza mbumuwadde mu bigambo leka maleyo mbumuwadde mu bigambo kuba sirina bwe natikkibwa. Enkola yange abantu mba introducing eri omuntu mwami Kayongo mutunze mu kamera abantu olusi tebamulaba muzzukulu wa Budda yoyo ebisigadde era ye mumulabye. Enkola eno ey'okutuuka ku bantu gyeri bajja kukutuukako era abasinga nabawa amagezi nti Akayongo
mutuukeko omusajja mulungi talina taabu na zahama yonna so ndowooza obubaka mbutuusiza mu bigambo nga bwe babumpa naye nga yonna awatali kuwananya kwonna abantu bakwagala nnyo abantu bagamba nti tumakinga bulungi ne mbagamba nti maaki eyo gye mulaba embooko de bali muligita ku mabunda nga bamubuuza ebyawano n'ebyawale naye nga weebale kubeera musajja muvumu weebale kuba nti Paulo giwesa ekitiibwa era sebo tukwenyumirizaamu okuba nti otuwa omukisa guno okuvaayo ne tuba nga buli kiseera ate twogera ensonga z'Abannayuganda nga tuyita ku muleereetu guno ogwa Pearl of Africa. Tetuli bangu bakukyaza naye gwe okuba nti otukyazizza ebbanga lyonna ate tusuubiza Abannayuganda ntitugenda kwongeramu amaanyi okulaba nti puroguramu eno era ebeera yesingira ddala mu nsi yonna ku nsonga z'enkyukakyuka n'okumamula ku gavumenti eno eyamusibira mu bbwa. bagiyita Pearl FM. Njagala kujjako eyo gye muli tumubeeko ebibuuzo byemubuuza Waiswa akabanga kabadde kanene nga takubikako kimunye ensonga zimulina nnyingi ebibuuzo bye mumubuuza ngenda kumuwa obudde abyanukule. Tuyite ku 0759070900 tugezeeko okuyita mu bufunze kubanga amasimu gaba mangi bufuna omukisa erinnya n'ekibuuzo kyo negyosinzidde Waiswa ayanukule. Kantandike neeno. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi